Abasuubuzi eruye eyo bali batya eno mu kibuga Kampala bakaaba bagamba tebana bakola yadde kasente buli wootuuka kyenkana ennyimba za Christmas abantu balinganga abazeerabidde zonna mu bitundu byayo biri bitya bakozeeko kasente oba ebintu bikyaganye bakaaba balinga bali ab'entambula be watulaze tandikiraawo. Okay. Nayanziza nnyo Madam Fede Farouk ne Wamala mwe bale kuweereza nga wendi embeera eraga nti ya Christmas yamabega wange naye nga yo mu nsawo bagamba nti temuli kasente era nga omwami gwe njogeddeko naye atunda ebya Christmas emabega wange agamba nti bino yabigula myaka 2 egiyise era nga tebiggwangawo so ekiraga nti embeera si nnungi mu by'obusuubuzi. Awano nawo abasuubuzi abamu abagenda okubulira mbeera kyeriwo era leero 23 tubadde nsuubira nti babawezezzaako kasente kuba ennaku zibulayo nga lumu 2 zokka babe nga bagenda mu byalo nabo naye bajja tutegeeza mbeera ki gye balimu era lwaki bakyali ku street n'embeera ki gye bakyayisamu embeera essaawa zino. Masino baba Ampita Sulai Ngoza. Yes, mukulu Sulai mbeera eri etya mu by'obusuubuzi? Mbeera tuli bubi nnyo mbeera saa zino ebintu tebiri kutambula saa zino kasitoma ebintu biri kulinya mbeeyi by'okugula byennyini emmere erinya embeeyi naye nga akasente mu nsawo tekalimo. Mwenga abasuubuzi wogeraageranya entunda gye mbadde mutundanga emyaka egyo essaawa zino muba mukoze sente zenkanawa? Saa zino myaka gye mabega saa zino nga ku budde buno oba otunzeeko emitwalo nga 2 oba 10 naye kati saa zino olunaku okutundayo yadde emitwalo 7 oba 5 olunaku olulamba otunda emitwalo 5 2 kale kasente kabuze simanyi oba kagenda wa. Tuli bubi mu mbeera yo naye nga eno season gye mbadde musuubira okukolako season eno beri tusuubira tugenda kukolako akasente naye kati saa zino bikusaze ku budde buno nedda ebintu twasuubula omwaka guli tukyali nabyo kuli kutunda naye tebigenda. Ate gwe mukulu mbeera ki eriwo mu by'obusuubuzi? By'obusuubuzi ebyo bifu tutunula eno sikutuka ebyo bifu. Lwaki mbeera ki eriwo? Embeera ya bwavu bungi mu bantu tebalina sente oba gavumenti oba teyabawadde musaala oba ki tatumanyi. Etegeza obaga babawako omusaala mutera okufunako wano abakozi ba gavumenti kasi babawo omusaala wajja okugulako ekintu agulako n'omutima gumu aba talina waasiwaasi naye kati saazi wadira emitwalo 2 mu nsawo tamuli wadina omutwalo kati abaana banaalya ki Christmas teri n'okugulirako omwana olugozi n'omukazi gyo yanobye lwakuba sirina sente za kumugulira lugoye mwe sente zimalira bakazi tenga ndiyala sente tewali. Kale ate abaana bo wabakoze otya? Abaana bali waka basatu batuddeeyo abamu bali eyo mu byalo ne bamaama baabalala. Negwe osuubira nti embeera eno yali etya mu myaka nga 2 emabega? Kutandika omwaka gwa 2006 mukaaga ng'ono ebintu tutunda paka nabigwa ku buveera ku midaala paka mu 2016 sente zabaddeyo 2020 wadde twali mu covid n'ebusente bwaliwooko naye kati saawa zino bibi nnyo kusinga ate ndi wakiriko wali naye wano bibi nnyo katugaye ti guno omwaka gwonna mufu sente tatubeerako nazo era n'abamufuzi tetwamazeeyo ku masomero batubanje no kale kandabe n'omukulu ono yes mukulu embeera ki eriwo embeera ano tunyumyeko bulungi sebo oba business zitambula ziti business mbi nnyo omwaka guno lwaki embeera sente temuli abantu badde basuubira nti mumuli mu site oba akasente kawerawerako sente yaja naye site yaja naye sente tebuli sente kale nayanziza yeyo embeera eriwo wano mu basuubuzi b'Embale era ndowooza sijja kusukka wano kambaddize akazindaalo mu studio tusobole okuba nti mweyongerayo ne baganda baffe abalala.